Musumba ina kanjokya wagamba kawo nti abawala bano abamu si beesigwa nti omuntu okuwasa olina okusooka okwetegereza tugambe nti bye bikutisiza okuwasa ojafuna obudde ojja n'ebibuuzo byo tuli ku kyolunaku lwa leero tuli ku mwali mwandogaloga mukama nansumulula mwali mwerozaloza sirimba mwali mwantama pasita yansabire nakasero olubuto luzimbye naddayo bombo nga ntandise okussa haleluya buli atunulako amasege gayiika luno oluyimba lwali lwa pasita Bugembe Puzzle ojja otya okubeera okukolako kulagwa kati temuma abasinga notebamanyi musumba njagala nnyo enakuba oluyimba lwagenda okula emmotoka bampita ku kyakyewashibwausenansana nagamba ng'omuvubuka omuto yali yakadya nga simanyi nabyayindasitry nanzizaamu amaanyi nagamba ayimbye oluyimba luliso lukwata ku mitima gy'abantu kankusabire omukisa obeere maaso era ndowooza biri ebibalaso ebibala byange ne pasita byebino byenfuna obeera ddala ku ntandikwa ku bulungi buli si kyaleero kuba musumba atubeereddewo nembulwadde yajja nasabira ne mukyala wange nasumuluka bulungi yazadde tolabanga mwana ki mwana muwala musumba wawulira otya nga Puzzle akugambye nti ayagala kudda mu luyimba lwo ekisooka Puzzle no yali agenda kufa oba oliawo twandibadde ku lumbe yali mulwadde ddala yali muyi naye Yesu n'amuwonya bwe twasaba era ko olwenyi lwe nasaba njulira Katonda nkiraba olubuto lwa Puzzle lwaddayo naye gasagala kupapa kuwa bujulizi so nali sirina mu ggwanga nempulirangawo obujulizi nti yatereera so nali mpulira kimu kyokka ekibi nti saamugamba ani yamuwonya nga muwulira agamba ku TV pasita nemugamba Puzzle yakuwonyerera kuba namusabira mu linnya lya Yesu so nemugamba ne bwotanjogerako nolwanangaani Yesu era abeere mukwano gwa Yesu nnyo okulokoka n'okumumanya naye twebaza Katonda yakwata olungi n'alufuula embala kaakati waliwo ebintu Katonda byakola mu nsi gwali eyo olema okwetuka waliwo alaba leero nga abita katemba but this guy yali agenda kufa so bwe yagamba okuddamu akayimba I was like julira Katondawo julira Katondawo ani yawandiise zona verse buli omu byeyayimbye buli omu yawandiise ebyo oba omu ye yawandiise saaliwo so yawandiika bibye ali nabiwandiika mulungi ani afuutinze biruzi za video ye ate akusonga mulaba omukono agamba tuzimba kyaki naye sina kyemubanja yansabira nazikiriza nziremu oluyimba olw'amaanyi kuleka ng'oli mubusiifu wankisoba obanja kiki kyoba oyagala ekisinga ekyo n'obudde bwe abeera bize mukimanyi ofisiriza obudde kati waliwo kyemmanja ekisinga kikyo kyenkuganye nti musumba yanyambyeko oba oliawo ne sente ne bwe nazizikutte neziwange abamu tebajja naye kakati zizino ziri mu ssaawa nnya sibyali bize waali tolaba nti teri kisinga ekyo concept ya video ebadde ennungi ani yaze nayo Frank ajja live kikyategezaako okujjawo mu concept eno kitugezaako kujja mu true story era nti bwe nali omulwadde ennyo ebbombo bwe nava ebbombo ng'olubuto luzimbye musumba namusange nakasiro yali bize ng'agenda kulinnya nnyonyi agenda mu America musumba n'afisa obudde obutono nasabira ne mukyala wange okusumulukuka obulungi kakati
yensonga lwaki mundaba ndi mulamu bwe yantuukirako nga sisobola kwogera naye bwe yansabira olubuto ne luddayo nemuga naye musumba bwobadde onsabira nyina kyempulidde fidde olubuto luno olubadde luzimbye nga lwekuba luddayo nagamba nange nkiwulidde naye sirinnyo omuntu mwewaanyi obwo obujulizi gojja okubuwa kulikayo mu Amerika navuddeyo twali tuli wano e Kampala ebifaananyi ebitambula ng'okuva Amerika eyo ng'olina omukyala gwotulira abantu balowooza yoli owaffe gwe tulindirira tuli ku luyimba baliobujulizi bwe ojja kujja ombuuze naye leero ani akola audio oluyimba luno omuvubuka bamwita Marvin Baltimore Records wali ku Salamu That's a very humble guy. naye musu yakola bulungi audio muwulira alina future mu industry. musumba wabwere wali watya soko tunyumizeeyo ebyaliwo kituufu Katonda yabadde mwene ensonga omwana twamulaba nga yambadde empeta omuwala byali bitya ki ekyali kigenda mu maaso olemetabula interview tuli ku luyimba funa obudde nsaba obudde n'ekyo tokyama anti abantu bondi bagambye ebitambulatambula mu bantu nti bituufu empeta ya ddala oba jasi oli omuwala yalina empeta ye gwe yagimuteekako Tova ku luyimba mulamu buzibu ki wetufunye mu vidiyo tewali buzibu buzibu bwandibadde nti musumba tazze niwaali kakuti buzibu ki tiwali era kigomulaa naye ndi musanyufu oluvannyuma lwa Mukama okuwonya gwengali lupazo pulani kijoyina mu bulamu bwo nga ggwe eri Katonda kuweereza Katonda nakubiriza abavubuka bannange bwe tuli myaka gyegimu abali mu kisaawe ky'okuyimba batendereze nnyo Katonda ate era bamutye nnyo ate era bamwagale nnyo kubanga ye buli kimu ate ne Katonda second chances are not accidental. Katonda takuwa second chance accidentally. Okitegedde abawonawo mu lyato abawonyewo covid guno mwaka gubadde mu binnyone guli so Katonda baba akoleseewo tozaako buzza kufujjo wekube mutima obeeko byokyusa n'okujulira Katonda landibanga pazo Mukama yamuwonya naye waliwo gwe yazimbira enju waliwo gwe yawa omwana gwegamba bayibuli egamba nti bawangula sitaani olw'okujuliranga n'olw'omusaayi gwa Yesu owananga Katonda ebirungi byakoledde n'omujulira so I think Pazo is going all over nga agenda buli wantu ng'ajulira Katonda yamuwonya ekyo kintu kikulu nnyo kiswaza sitaani ate era n'ekirala kigenda kunnyambako okutuusa meseji yange oluyimba luno lwa Katonda yabadde mwene ensonga oba oliawo musumba gyatasobola kutuuka kati nga mabaala eyo nze genda ensonga nti babuulire embagayi bannaayo yadde okunywa ntuukayo nja kutuuka abatamidde nga ntuuse ogambye ogenda kuweereza Mukama ogenda kudda mu kuyimba nyimba za gospel ogenda funa church ng'ojoininga kwaya ogenda kuweereza Mukama kubamu bingi bannange tomuteeka mu position ate kweyama byonaddamu omubuuze nti omanye bamawulire akulekerayo ekintu asobole okudda ekyati oli waŋŋamba gweweereza Mukama n'omutima gwo musumba amatukuta church eri ku ki okuzimba kwa church kuli ku ki nebaza abantu mwenna abatuzimbiddeko naddala mmwe abatambudde naffe olugendo okuva mu konsati y'enkuba katwamaze okuteekako akasolya nebaza abantu abajja nga babeera bawaayo sente abamu si bamanyi babona ku social media nebaza abajja jjo mu breakfast twakola breakfast nga buli omusasulayo miliyoni emu twali tunoonya abantu 100 twali tunoonya obukadde bwalimu twali tunoonya obukadde bwe Uganda 5 kati abayimbi bayinjiniya ne batugamba mutuweyo 10 tutandike endala muzituwe mpolampola so nempita abantu batuweyo miliyoni emu era mwandaba ku TV na gozammwe nga mpita abantu era kwegamba sina TV wenebaliza naye kati kenfunye omukisa ku mukutu gwo guno mwebali mwenna abajja nali noonya abantu 10 ne miliyoni emu nenfuna abantu 2.5 miliyoni emu kakati twasobodde okuteekako akasolya nena balance tumusasula mpolampola tubazimba ekikulu mu byonna waliwo abaafa naye ffe tuli balamu buli muntu ayise mu covid ng'entaanayo nkalu webaze Katonda omuzimbire
era kyolagamba abawashpaus abamunani church be bali komboza kibuuzo ekyo mwenna abanyambyeko kuzimbira Katonda ennyumba ye ekyo kyetulirekawo ebiro n'ebiseera ekyo kyetulekera Katonda abamu muli bamawulire toli nti waleeta sente naye watuyamba okugamba abantu ekigenda mu maaso ku church bannamawulire ne UCC ebigenda mu maaso babitegeddeko byogerako kinga omuyimbi nyankopazo nzikiriza nnyo mu kutabagana obwasseruganda n'obukaani naye katutisabire kubanga mulimu ogwo gubadde guwadde mu baganda baffe emirimu nga mukola ne mufunayo kyemufuna so emyaka gye tulimu gyegimu wano tewaliwo muntu mukadde asaka mawulire so nja kutambuliramu eyo layini nti katusabe engeri n'emisa gya Mukama Katonda gyaliwo omuyaga gukkakane embeera eterere mu nteeko nammwe mudde mukole musumba naye katuwe ku nsonga ye nze ndo sitera kwagala ku papa kwogera ku kintu nga kyakabaawo okitegedde ekintu nga kyakabaawo oyinza okyogerako accident yakabaawo nogamba bafudde mukaaga wetabenda kusa nebaga yabadde omu nogalimu so sitera kwagala ku papa kwogera ku kintu nga kyakabaawo so nsaba nze ansa yange nasooke netegereze kigenda mu maaso nindeko tubeyanziza